Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najja sinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako. General Kale Kayihura yeegaanye facility gye yatondawo mu biseera bye ng'akyali IGP Inspector General of Police eya Nalufeenya. Facility eno ne operation ezazigenda mu maaso okukolebwayo abyesambajje. Jjukira ali wakati mu kuwenja omulimu mu gavumenti era ng'alina okwolesa obwerufu saako n'okugjayo amazima okusobola okulaba nga attractinga gavumenti mukama we Mwami Yoweri Kaguta Museveni asobola okuba nga amuzza mu kifo kyonna kyonna mu gavumenti. Jjukira we yabadde ayogerako n'abannamawulire ku New Vision interview gye bamukozeeko General Kale Kayihura, former Inspector General of Police, ono nno nga yakulembera eggwanga, yakulembera police ya Uganda emyaka egyekulungulwa 13 era ayimiridde ku magulu ga abiri n'adifending ebyogerwa ku Nalufeenya detention facility. Abyegaanye ng'agamba ebigenda mu maaso bye boogera byabwewussa. N'agenda mu maaso n'okwogera ne ku sanctions ezimposingibwa ezamuteekebwako ne Western Nations. Agamba mu interview ng'ayogerako ne public ku New Vision Papers, General Kale Kayihura agamba nti nno ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti nekyaye n'okuba nga ye offensinga details ze zonna okulaba nga tezisikibwako ku public account. Agamba bino byonna ebyokunteekako envumbo okublockinga accounts zange ne dismissal eyaliwo mu March 2018. Agamba ebyo byonna byandibeddeawo niye ennaku zonna nzikulungudde ndi ku kyalo kyange ene Etyantonde district. Jjukira General Kale Kayihura kati akulungulwa emyaka egy'obukulu 69 era nga akaddiyeemu emyaka gitoolokose. Bannamawulire bamukaziza ayongera okuba nga annyonnyola ku Nalufeenya nga facility eyagenda okutyaka nnyo mu mulembe gwe. Ejjukira nti no Nalufeenya eno yakululwamu okutokyalinga saako n'oku violentinga human rights saako n'okuba nga badetaininga opposition figures mu byobufuzi. Kale Kayihura agambye New Vision nti ebyo byonna ebyogera ebyetooloola ku Nalufeenya detention facility byabwewussa kubanga ekisooka Nalufeenya yali police station okuggyako nti twasalawo tugikozese okulwanyisa abatujju mu ggwanga. General Kale Kayihura watu wagambye basalawo bagikozese okulwanyisa abatujju mu ggwanga era okugifuula center kubanga yali etuukaganye n'omutindo nga ne infrastructures zaayo zituukwagana n'omutindo gw'okubanga tusobola okukozesa facility eno okulwanyisa obutujju obwali bugenda mu maaso mu ggwanga. General Kale Kayihura yongedde n'agamba nti kati simanyi lwaki engeri ezigenda mu maaso n'okugereesebwa nti Nalufeenya yali ejjuddemu bintu bya kutyoboola ddembe lya muntu kubanga facility eno yazimbibwa nga kitebe ekya poliisi. Agamba nti nno n'ebyo ebyogerwa nti Nalufeenya yali ejjuddemu emisota saako n'eggoonya bye baali bakozesa okutuntuza abantu byonna byabwewussa. General Kale Kayihura agenze maaso n'okunnyonnyola ku sanctions envumbo ezaamuteekebwako eggwanga erya United States saako ne United Kingdom. We babimubuuzizza agambye measures ezo zaali zimuaffectinze era n'arespondinga ng'agamba tezi affectinga nga kuwadde n'omunono gumu kubanga waki ziba za affectinga nze sina kyennyina mu America, sina kyennyina mu Europe, sina kyennyina outside Uganda. Wekito bwe kiri agamba okuggyako kyennyina ge maka gange agatudde ekisolo era
n'ebbanga lyemmaze nga neekwese gye mbadde, era yagenze maaso n'okunnyonnyola ab'obuyinza okufokasinga ku sanctions, okusanctioninga General Kale Kayihura. Agamba tekyali kya bwenkanya, lwaki America tebagenda ne banoonya abantu abatuufu ab'okusanctioninga? Lwaki tebanneerabira? Bwe baba nga bali honest era nga tekiri ku blackmailinga, lwaki tebagenda mu maaso ne basanctioninga abantu abagenda mu maaso n'okutta abaana abali mu Palestine bwe baba nga batuukirivu? Era n'agamba lwaki tebagenda mu maaso n'okusanctioninga abo abagenda mu lutalo e Iraq saako ne mu Libya? Okusinziira ku New Vision, yeetadde mu kifo ekyokuba nga ye victim ow'amateeka agenze mu maaso n'okugambulwamu ebibala mu ggwanga lyattu Uganda. Agamba nti nno America abo bali after president naye baamubulwa ne batandika okuba nga basanctioninga ffe. General Kale Kayihura agyongedde maaso n'okumaintaininga leadership. Agamba nti nno nkozi nakola ekisoboka okulaba nga poliisi nyituusa ku mutindo. Era n'agamba eggwanga lyaganyulwamu nnyo mu buyinza bwange. Agamba bwe nakomekerezebwa naleka ekitebe kya poliisi kiri beta n'okusinga bwe nakisanga. Era n'ayongera n'agamba nateekamu n'improvinga personal numbers equipments n'endrukurutinga ba professionals ba scientists okusobola okulaba nga basobola okuba nga balina obuvumu n'obukugu okulwanyisa abamenyi b'amateeka. Era ayongedde mu maaso n'okwadressinga, agenze mu maaso n'okukowoola eri gavumenti y'eggwanga Uganda bwe babaawo omukisa gw'okumukomyawo mu gavumenti aguweebwe General Kale Kayihura naye ggwe olowooza ki ku nsonga eno? Kubadde bwe byonna abinnyonnyodde nga bwe yaweereza ensi ye bulungi n'okuimprovinga police departments zonna, wabula twebuuza, eggwanga lisigala lyebuuza, bw'abanga yakola bulungi lwaki yali asibibwa, lwaki yali adetainingibwa? Kitegeeza omuntu watuukidde okudetainingibwa nga waliwo ebitagenze bulungi, era ebigambibwa nti no yeenyigiranga mu kulocharinga abantu, mu kidnappinga abantu, ebyo byonna ebikolwa ng'ebyo. Kati twebuuza gavumenti ddala kituufu egenda mukomyawo mu security force? Ye wenaaba emukomezzaawo eneemuwa kifo ki? Olowooza kibadde kisaanidde Kayihura okuddizibwa ku kifo kyonna mu gavumenti asaavinga eggwanga Uganda kubanga yaweebwako omukisa n'agukozesa bubi? Olowooza otya gwe mukwano gwange nkwaniriza? Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo
naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wo subscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information elinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo.
era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.